Kuno mwezi kumulaba basande Mareka kawo tetavambala Nekuno musawampeyo wanagonza Ucharoka Takalera wa maloko Nomwani muteso muchuni urekalika Watu wakati anagala nukutua Umongera hoja tosula kumbalaza Wipano muteka shari ya kujeka Lelo kia wanza manini mwinadiba Wamia lala vyoko kwa kumane Wishire kwa kute nakana wawalaku Mtokiri nampola kuja kalika Wawina yoko kajaka na goza Yamba wicha kuwasa Akulite jambo mutogo ya karawa Nyamba kwa kumule kwa kupande Nakona nyole ngeto Wome alezeko Yabo yabero Yode mana kabule Sendo kote nyamana kinyanja Sendo musawa Iganga myanduyo Yake tabaro Kachaka na goza Ukumbolo kanyako kone chitama Yagina mami sawa mane boye konga Tonda ni manyori tusandokamba Wadu wala sose Yoyogera Wale mwono mukaichi Wajita Wajatu wakita Yaba muda kene misuko Jara kazi Kajawa sona Uzuko waraji Wajure kufanyo Wajura kukwabita Akakana wachini Tenye iyo mwisi Wakawazi Tenye kokoro mwiraba Wakora kene Wajuzuru wanikoro Yaba mbuze chino Kuka chakuru Karo mwisoto Wabacho mtundi Olukula Olakulolera Chineye Nyakati Ganye Yokonga Wabana Wadachana kwa chibu Toya Kepile Chini na mtuye Mele Yeye Tekamesa Badaka Kusena Yepi Mama Wadu Wachinde Uchanga Yefura Nane Namura Kwa Mchawe Wakofa Yakuza Kamazi Hata Mtobi Nangele Kura Simuko Yolulini Nanziri Kukoro Yekonga Wakofu Kwa Masiri Kamandiriye Chaina Chapa Kabake Mkusi Leo Pia Wote Manyine Mwenaliba Kukuno Nyele Sogo Inaka Namba Mwiso Motima Wele Kasiba Naiba Kateri Kizele Walikowa Kajisiri na Wafile Jeba Sasura Uchara Tumeka Kuchomani Kangi Kwenye Chapu Kitaro Chari Chokweka Uyelele Kola Kikoya Nabani Omani Kaso Usungano Uomika Ulitimumu Weka Wanaye Bongi Umana Shako Somo Kulisana Makubo Wapidana Wasanzo Welionte Wakukula Koto Mpunze Taruke Nakali Kaliaka Ungelo Kusiko Kundama Kese Kamalile Kukao Ulite Dokula Kaya Kitacha Kuma Wakachaya Wakala Leku Mwenyewe Neko Soke Sikula Kitachayo Wakiku Wote Nimemeche Kiko Ano Mkote Kaya Kukulago Ano Koya Kani Kakulikomba Wakachaya Mbonile Ukimakarani Ukasane Mbakati Ngomba Wado Mkora Chico Silambo Njuri Usika Kanambo Musilambo Njuri Kaya Mwenye Ofuraka Nogona Nikida Varenda Kekona Kampuka Kakimole Kuitaita Kukakida Akiluke Kutesa Kanyabia Yagana Tumike ya ito Mudise na Maoru Makunize Kako Fumilo ya Waku Ewe Matanga Yakala Mwala wa Matida Manyongela Kwa Mchara Toka Ye Ewe Matanga Yakala Mwala wa Matida Manyongela
Kuyimba kunyimba za mukoddomi olaba naye abantu bakekirira bakutira abageni omukyala tagenda omusajja yafata vaawo alese ne mwanyina vaawo ndagawa alese ne mwanyina tonna sala nagato nyina okusukuza nali awo mbakuuma abatuuse bemugongo oba mwenna kansooka okwebaza aneebaza ennyo maama wange yatuzaalira Basubbi maama wange toliiwo najja kubuulira kasita kuno kwe kwammwe mukadde wange nsiimye byonna okunkuuma emyaka gino 25 okuva mukwano gwange bwe yakundekera onyaniriza onyonso ndisisa maama wange mukadde wange bale sangala kuyita muliye maama namyalo neyanziza nnyo neyanzenge balamu bange abaami n'abakyala mwenna nsiimye nnyo okunkuuma ebbanga bannange nga famire y'Abasudde terina zero wange ennyimba z'Abasudde oyimbira ennyimba z'Abasudde
Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.
Robert Kabulile, Kabula the professional singers. Senganata kwa kona ne msekala line Haji wa mala cholaba. Oyo Hassan Binacha the profession. Manyendonge womye daba neridi maya mamika sanga yina twaji kutudde enkoba tuli mu kusiba mboba otunulira omwana yali mu white iteye ekutusa olukoba
olwo basiba lusibe Robert Kakutte azanye neva museikala ali mu Trust Productions ne hajjana cholaba kiwono yali bomu ku baana ba Kabulada Professional Singers yabigatako nga ava mu kibiina kya Matendo Demonstration School batulidde njagala tulabe kye tuyita stage performance abantu abayiga obuyizi oba abayina ekitone ekizaale ekyokusanyusa ku stage. Oluyimba olwo lwagenda okuyimba baluyita Batulidde era nga lwatera okuzannya mu bibikulu ebyenjawulo.
Kusaba ojja n'ongambe kyongambe sibuke ndikolera online yekonektinga kuli yekonektinga kweri kusaba ojja ongambe Yo bayagala kale mama ebali kwatetuzibu bakitiko yakambulanga yekwiga kamuki nekwekala kuba bose tabalusa ngeridaliko omuyiya kandi mwaja kumako kujamuzi ninga nyama ya muchomose tutwatu kusaba ojja mwana wendi esibuke ndimukolera koje konektiseko wifi Babatujja kunkanaga bawaseta okufumba mubafumbi esidadi watalina omubbi omukazi gawatemba omuliko mumutito bakabi omukirisa kyamukisere wale ababigekiriza katale ezikusooka sizolire okufuluka ni mama yaabwe abalungi mutujja kukuumuleerwa okugusibwa emirimu gyabakojo nikomukasozi nabola nentegera omusajja yambuuza kitolera walimirendeseka tasalaka omusajja mulimyasiiba likawuni najagirira n'olubuto olukomeyo ekikazisepika kukiyandikisafu n'okunaabako ebintu Ndebanjeni jaya muzele moko gatinda ngate wange nesane kumarwako ngasina ngula mukasi bangwande nabatukaza bako bakwata mama yoruje kitereza katwako dotakola nesitikia ni mayati tukogure jamani basibabuli owaso muwe andoba uzate topebala ko mokudi kana kudi mutabo wakuba kumopasasi zamarundi makose kifisi Owapo makanye kujumbo mutasa okudanga temodi bisajja akulemirudia soko kumasaku nuwewoba mwetaniro masini wakukemirudia soko kumasaku nuwewoba mwetaniro masini twase tubabya basajja balakitu tubalwele konkuri kuwasanga Nina amakabwe n'okuzwa bwafuuka banyege bamujibiro lwalisusaka amakabwe n'okuzwa bwafuuka banyege ekalagaza nyina mwana emusenga baguza buli kuwalona mayende kati no twafuna obwangu baana baddu balyakwana kirikabe kikamusajja naye mulungi kabeere kugolenze takutagawo nesikutamba musoole yanakisobola kweyatobiro aikwake mwonayo omukazi natamaaso akwekasaafu nga bakiyuza ewakanyamukabale mukawendi atamakubalunguluganda mulongo kusongeranga baniikatenyeranga agamba kubalunguluganda mulongo kusongeranga banaikatenyeranga atina bakala odisimuleeta ebanyakwekikomukufiyasamasa ati agenda namukasa kuyaho emezigonga bwetimanyiaemakulu atakolera safari amalamezi eno mulungi nakusamadumama Kakomanya bali komanga mkwali Kakomanga kumusalamu Namurufu kutukozirika Kakuko musamase kutende kukolewa Namukono Nakonaki Nendoza muliko mulala nzelehi Namukono Nakonaki Nendoza muliko mulala nzelehi Namukono Nakonaki Nendoza muliko mulala nzelehi Nipano nasikuke kaila swala Matuwazana tusa simani Kalau nasikuke kaila swala Matuwazana tusa simani Kala pinda kala kongili keka mawali Nakoli na kuweso ya loko Tinala mabana kita Ela miloko ikusa kikwali Napakanari Saya likumbi kusa kalikote Kuyawaza nilo mkasi kusikate Kakwesi tekobaya kala kimianga Adimusa uhuru kalikilani Aya wasa chimeki kiko jabazu waka
Olw'oluyimba Robert Kapulireto yaliyimba mu lumbe lw'abasudde era teyalumalaako ng'amaziga gamuyitamu. Batulidde
Bwana Sereko ye Robert Kagulire asanyanga senga nantagwa mu kibiina kya Trust Production Sekalali Haji Wahala Chula Oye Thomas Batenda Serunjoji mutowo mugenzi Salongo Hamani Sebakula basudenga naye mukabenyaako yomu kwabo abakasimatuka MC Edison Kasasa
Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya M 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulu. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records